nosindika. Ono yeebaziza Allah okuteekawo omwezi guno gwa Ramadan era nga kati Allah atunuulidde abaddu be kye bazaako ng'ekisiibo kiwedde. Yasasula embeera abasiibye alladina swamu haqqa siyamihim abasiibye mu bukakafu bw'okusiiba wa yuaqibu lfadirin ate n'abonereza abo abamujeemedde abatafuddeeyo okutuukiriza tteeka lya Allah eribalagira okusiiba. Sheikh Muhammad Bukenya bw'abadde ayogerako eri abasiraamu alaajanidde abaana ab'obuwala abasiraamu okusigala nga bambala bulungi kosa n'okusaaliranga abo abaafa basobole okufuna empeera gye bali. Bivulu mbegayide kuba Allah banyinaze ne baganda bange abali wano temmala okwoza ne mwanika mu ttaka tusigale nga twayisa bulungi tusigale nga tulina omutima gumu tusigale nga twagalana mwanyinaze noddayo kwambala mu mini kubanga wewasiba kubanga okola ekisiibo. Ate ku Musujidi Musa ebwayise Sheikh Yasin Kiweewa akubiriza abantu okusigala nga beeyisa bulungi. Ono avumidde n'obubbi obukudde ejjembe mu Uganda. Olwaleero osanga enguzi nga yembooze ku mitimbagano, yembooze ku kutu gy'empulisiganya, embooze eriye ku buli muntu yenna, enguzi eri mu bantu abanene, enguzi eri mu bantu abo wakatikati awo, bategeeza baganda bange tuli mu mbaanga eno, enkwevu tubeere nga twateredde abali b'enguzi batereere. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akize baada zaffe zonna kulakuwana kwaffe kwonna emirimu yaffe n'ebirungi ebikoze mwezi ogwa Ramadani. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akikize. Ate ku muzikiti Nakasero ogw'abatabuliki wadde enkuba ekedde okutonnya tebalemesezza era nga beeyiye mu bonje. Mufe ku baana bammwe mbaweerere basome muleme kusuubira nti eriyajjo baweererera. Robin Nantale ne Buyondo William be bakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Allahu akbar.